Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakolero njagadde mbawe ku ddagala nga ligenda kubeera nga libazuukusa obwongo. Mujja kujjukira nti okusoma kugenda kuddamu. Njagadde mbawe ku ddagala lino. Eddagala lino ly'abaana kutandikira ku myaka 9 n'okwambuka waggulu. Abaana abo abeerabiralabira n'abantu abakulu ebiseera ebisinga mwerabira nnyo. Ky'oba olaba nti lino nammwe abakulu ligenda bakolera. Oba osoma oba tosoma naye nga weerabira, osanga omusajja omukulu oba omukazi omukulu nga yeerabira ekisusse. N'olwekyo eddagala lino ligenda kuba likuyamba. Naawe osobola oddikozesa mu abasoma primary ng'oweza emyaka 9 kudda waggulu, secondary, university ng'olina obuzibu obw'okwerabiralabira, beera ng'okozesa ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo. Kusookera ddala nkusaba ofune ebikoola bya ovacado biwandiikaawo babiteeke mu seffuliya, oteekemu n'ebikoola by'oluwawu. Bw'omala okuteekamu ebikoola by'oluwawu teekamu ne kutukumu. Kutukumu oyo naye mulungi nnyo kugwa omuntu abeera yeerabiralabira, kikulu nnyo teekemu ne kutukumu oyo. Ofune akakomera ke bayita Christmas tree, nawo kafune nawo kateeke mu seffuliya oba kawandiikaawo. Ofune olumanyo, n'olumanyo luteekemu. Ofune ekifumufumu kati ggwe ekifumufumu gwe omukulu kyonna kikuuleyo lumu, obuti, ebikoola n'emirandira byonna biteeke mu seffuliya, byozeeko bulungi bitukule, teeka mu seffuliya omwo oba biwandiike. Kati eddagala eryo nkusaba oliteeke mu seffuliya, teekamu amazzi, teeka ku kyoto tokosa. Bwe limala okujja beera ng'oliteeka wansi libenga eriwoolaawolamu, beera ng'onywako. Kigenda kukuyamba ggwe yeerabiralabira, kigenda kukuyamba okubeera ng'ozuukusa obwongo bwo, obeere ng'ekyo ekyokwerabira kikendeerako, kuba abantu bangi balina ekizibu ekyo ekyokwerabira. Mugezeeko okulaba nga mukozesa ku ddagala eryo. Okuva ku mwana ono w'emyaka 9 paka nga 13 gwe osobola okunywako ekikopo kimu olunaku. Kuva ku myaka 9 paka ku myaka nga 13 olunaku nywa ekikopo kimu. Ku makya nywako akatundu k'ekikopo, ne mu ttuntu akatundu k'ekikopo, ne kawungezi ng'ogenda kwebaka akatundu k'ekikopo, ewamu ky'ekikopo kimu. Naye ng'eddagala lino nkusaba olinywe ng'osoose n'olya. Sooka onywe caayi ku makya oba oli ekyenkya olyoke olinywe, era ne mu ttuntu tolinywa ng'enjala ekuluma, sooka omale okulya. Kati gwe omukulu okutandikira ku myaka 14 okudda waggulu, gwe osobola okunywa oba olunaku n'onywa ekikopo kimu n'ekitundu olunaku. Bwe kityo bwe kiri, lijja kuba libayambira ddala. Mubeere nga mulinywa nga muliddiŋŋana. Ligenda bayamba nnyo mu abantu abeerabira. Lwakuba wano ntunuulidde nnyo mmwe abagenda okuddayo ku ssomero, mubeere nga munywa ku ddagala lino, ligezeeko okubeera nga libazuukusa obwongo. Kuba ddungi nnyo, kati ng'olumanyo lukuyamba okumanya ebyo biba bigenda mu maaso, by'oba osoma, bye wasoma, eby'emabega byonna kiba kikuyambako okubeera ng'obimanya. N'eryo eddagala ery'enjawulo lye mbabuulidde nayo lijja bayamba. Mugezeeko okulaba nga mulifuna, mulifumbe, mulinywe, kibayambeko, mugende okudda ku ssomero nga kiri bulungi nnyo. Ky'oba olaba nti njagadde ndibabuulire ng'akadde kakyaliyo, mugezeeko okubeera nga mulikozesa, muliwa abaana bammwe. Eri abaana abato okutandikira ku myaka 4 paka ku 8 nalitaddeyo gye liri kuba terifaanagana na lino, liba lyawukanamuko katintini eri abaana abato abo abatandika obutandisa okusoma. Mukitegedde, lino ly'abakulu kutandika ku myaka 9 kudda waggulu. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.